Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbabuza kubonegana minamba la musako buli muwali nchimanyi nti abasinga buli omu naku lwa Sunday lubako ebintu bingi. Abalina emikolo bagivuddemu abadde mu mbaga zikyali abantu 20 mu kuziika 20 n'ensonga zonna bangi abateereddwa era nga nafa ba taxi mwera kubanga mudda okukola olunaku olw'enkya naye nga mbasaba buli gwe batadde okuba nti akonadde ababodaboda bakyali bange tubenga tuvuga omuntu omu tugere nga tugoberera ebiragiro nga byateereddwako masiki tuzambale helmet tuzambale ne bakasoma benyini betuvuga tubagaye bambale masiki zaabwe n'aba taxi agenda okubanga odda ku luguudo olunaku olw'enkya beera ng'ovuga basaabaze kitundu kyenna bagenda okubanga ovuga era oleme obeere ng'ogubegere kubanga bonna tugobedde ebiragiro ebigenda kubanga oddizibwa ku muggalo wiikisi 2 zokka zaatuweereddwa tubenga tugoberera ebiragiro tubenga tusobola okubanga tutambula bulungi oba tukole emijjafu tali nkataga emanya programu Embuga mbanzize era nga mukola vitamin agenda kuba tugatako essaawa zonna nga tubiraba tutunira ensonga ebizibu birumya abantu ebitambula mu ggwanga ffe Uganda tumanyi bulungi nti ennaku zitutambulira mu mbeera y'okuba nti abantu balina obuzibu n'ettaka ettaka lifuuse ettaka buli omu waali akaaba bangi bibogeze bikankana bangi buli omu waali agamba nti ettaka sirita kubanga buli omu agamba nti kyekyoka kyekisikiriza ng'ekyobuga nga bannayuganda abantu baavu abantu bakuseera bayisa mu mbeera yonna eya buli kimu nga olaba nti buli munnayuganda waali essaawa zino kukyali badde yabanga yenyumirizaamu kyamugibwako ebibuga ebyo mu ttaka tetumanyi gye biyitira ebibuga ebiri mu miti tetumanyi gye biyitira ebibuga ebiri mu nnyanja tetumanyi gye biyitira olaba nti buli kimu kyatwalibwa nnyanja eriko bannyiniyo ebibira biriko bannyinibyo kagobe musenyu kuba nti guliko bannyinigo kati awo omuntu neyebuuza nti ye asigazza ki nga munnayuganda n'emirimu tegirabikako gyakkekwa abaana bangi basomye naye nga tebena basobola kubanga bakola kubanga nabuli nabo tebakyasobola kuba nti bagivaamu bakyagala okuba nti bakola kati neweebuuza omuntu alina kubanga akola kyokuba nti abeera mu bulamu obw'ensawo yegaliremu so nga ate Mungu yatonda edduniya eno yatutendera n'abeera nga tuteera buli omu waalina okuba nga abeera olwo ebintu bitwasikira obusikizi okuva ku bajjajjaffe naye nga ate ebintu ebyo bitunulira ennyo bya bwakatonda era nga n'ensonga y'okuba nti nno omuntu ebintu binyanga bulaba bino wammanga okuba nti omuntu nzadibwa nga ndi munnayuganda birthright nti nze ndi munnayuganda ndi muganda ndi munyankole ndi mukyoli ekyo kyava eri waka kuba yatunda nabeera nga yatwawulamu n'atuwa ebika n'ennimi Mungu yakikola ekyo so omuntu yali badde nga eddembe ly'okuba nti omuntu abeera mu nsi yatonderwamu ddembe ery'obwebange era mu bakatonda n'okuba nti era n'omuntu okuba nti alina we yabwebwa okuba nga abeera lyettaka oba ekifo alina okuba nga abeerako kyatuba katonda yatoba nti ensi ezimu zirwana olaba otalo oli Israel ne Palestine balwanira occupancy ettaka ani alina okuba nti abeera waneeno so bwe tunaba tutandise naffe okuba nti ate ettaka eryatuweebwa katonda alikoba nti tuli bajjako tubalemesa obwannannyini ku ddyo jja kuvaamu entalo nnyingi zisobola kuba nga ziggwa era nga bw'olaba gavumenti zonna ezibadde zibeera mu nsi yattu Uganda zibadde n'obuzibu obw'ettaka era nga byageza okuba nti akwata ku nsonga z'ettaka teyasigaza mirembe teyasigala waggulu nga twogera ku nsonga z'ettaka ngenda kuba nabalagala olunaku wiiki ewedde twayogera ku sitole y'ettaka ery'emutungo era nga lizze lyogeza abantu bingi libiddiko ebintu bingi naye nga waliwo abantu abeefunyidde okuba nti ettaka lino balitwala era nga balijja ku bannansi era ngenda kuba mbalaga ensonga nasomaga ntuukaawo ngenda kwebaza yenna ali ku programu eno Embuga buli omu abeera ku Sunday nkwebaza okuba nti otugoberera abaleetalo amangi abagoberera ku Facebook Twitter ne ku YouTube mbeebaza wamu n'ababeera ku TV abatudde mu maka madiro gaabwe nga balaba nammwe mbeebaza muli babbeera nga muli banjawulo waliwo abaami bempiseekaawo ku makya nga nzija okuba nti ntuukano okuba nti mpeereza programu eno babadde awo makindi awo ne bangamba munnaffe otuyitako nobikanaku naye naffe otuuka bumpe otutumire kuba naye mbatumiddeko naye mumpadde mannya gammwe naye mbatumiddeko nnyo era mbeebaza okuba nti mbeerako nga mungoberera era nga mugera programu zonna ezigenda ku STV naye buli omu gwesobodde kubanga mmenya bangi bisobola kubanga mmenya abantu bagamba bennakawa sinza kubanga mbeera byannamutungo bugoloobi luzira kitintale mwina butabika eri mbeebaza mbuya mbuyattu mwina mbeebaza era nga mbamanyi nkimanyi kijja kubanga mbaswaza kijja kuba nti mpeereza bulungi mbeere nga nkwata olumuli gw'ennakawa era ngenda kuba ntandika ngenda sa producer wange obeera mpaka kakilipu ako tubenga tukolabako abantu bano bategeere waliwo omwami DPC mulamba nno naye muna yefunyidde okuba nti ettaka ly'emutungo nalifuuse oba yennyiniryo ye puliida kati yenannyini ttaka ye kooti ye buli kimu abuuzibwa kooti oda zakolako tezirabibwa so njala tulabe kaviire kono mukategeeze bulungi kabatuuko malauzi tugabulire
Nkwegera sebo. Amateeka tugagoberera. Omusajja agenda mu kooti n'atajja ate kati nadda ku poliisi. Bw'oba tomenya amateeka ga kooti. Oli mukozi wa mugagga. Interest yo yakusavinga wananchi. Kasita kubeera ku kooti amazima ga Katonda utodda wano nga tolina kooti oda togenda kukolerawo mugende mu maaso Kooti order tukiwakanya. Ebintu ebikolera mu nsi ono yali inchaje w'ekyalo kino oze kuground kwe kustitutinga duty tulaga amanya gakulesa Odana kopia ya court order. Kulina takuziza eryo lyali taka wano wawaliya za apartments mulimu gwange si gwa kusiba ati atezo tuwe nkumbiza kwepe tupina tapu owambye bintu bya bya bibi yao nabye ko wano kusokojja wano sikwe gusose guno sikwe gusose kuliya jene pick up satu zali bogenda sigala wano Uganda neba nakujja jinja road ja sigala mu Uganda luliya leta pick up satu zali za kizo Tukolewamu abantu bawe enkumbi. Tukolewamu abantu bawe enkumbi. Anti tuli ku site era tuli mukola kati ulire eno DPC jiraboti DPC jiraboti wheelbarrow nadduka nagenda jiraboti DPC enkumbi zo twasanze muzoka kwatira ka abantu obatwale bakwate bali batwate obatwale enkumbi zibadde okiwulira enkumbi tezeko esazoka kwata abantu obatwale okiwulira tezekwata bino ababadde bakola kati enkumbi ozikutezekozesa zokka enkumbi zaffe zoba otuwa okiwulira embeera nga bwogira bwetambula mu kisaawe ky'emutungo era nga DPC balina omugisha mumulabe bulungi awo mu kakirifu naye nga tukimanyi nti ofisa yenna owa poliisi oba ow'amagye oba owa ofisa yenna nga wabyakwerinda alina okuba nga yambadde uniform ng'eriko n'amannya ge bulungi nekyalinaku okuba nti DPC omulamba ajjira mu kyambalo nga manya tegaliiko mukulu w'okyolo yatugamba kibabegakaawo nti buli ofisa alina ajja okuba nti yeeyanjula oba kujja ajja on duty okuba nti akola omulimu asooka akweyanjulire era obeere nga omutegedde oba tomutegedde yatugamba nti tukwate emiggo tubakube tubagobe tubaddeyo gye bali DPC omulamba ajje tayambadde kyambalo kiriko bimannya bamubuuza court order gamba eri ku ssimu ka DPC yeefudde nannyini kitundu yefudde kooti yefudde poliisi ntobuuza nti DPC balina omugisha alina interest mu ttaka lino ery'emutungo bwe kibanga akolera ku biragiro ng'atambulira mu mateeka court order eva eragibwa abantu eyogera ku nsonga zino obwannannyini buve bulagibwe naye ayogera bwogezi bigambo byatalaga eri bantu njala poliisi nga berenga ekifaananyi kirungi ekyo otulabe DPC otulaba nti ekyambalo kyayambadde olaba nti talina walagira mannya ku kyambalo kye kati enkola etwebuuza batwala poliisi abakulembeza batwala ebyokwenda batuyambeko batunyonyere DPC ono ye alina okuba nga ayambala bwatyo alina okuba nga atambula bwatyo era alina okuba nga yenkola gyalina okuba nga akolamu so nebaza bannamutungo okuba nti mwavuddeyo ne muba nga mulwanirira ensonga eno era nsaba mubeere musigale nga mugirwanirira wamu n'okuba nti olunaku ate olwaleero lwa Sunday ngenza okuba nga nzija wano nga DPC omu abantu badde bazzeyo okuba nti nno balongoza ekisaawe kyabwe abavubuka bekozemu balongoza ekisaawe kyabwe bakitereeze DPC ayungudde kabangali nnya era wabaddewo okusika omugwawo kw'amaanyi abatuuze ne bagamba tebagenda bava mu kisaawe abantu bangi endulu zivuze abantu bonna ab'enjawulo okuva Bugoloobi abava Embuya abava Eruzira abavudde kutabika bonna ne bayiwa mu kisaawe ne beegatta
omutima gwa Basseruganda ngwebaza okuba nti mukwaliddemu okuba nti nno parish zonna eziri awo zeegasse Mutungo, Bugolobi, Kiswa, Mbuya, Butabika, Luzira mwenna mubadde mukoze bunyo okuba nti mwegatta okuba nti mwalina ekitwe kye twasigaza bulaba nabaga nakawo wano eyo yonna parish eziweranga 10 twasigaza ekisaawe kimu kyokka kya Mirambozi bwe kiba nga ffe tulina okuba nga twegattira okuba nti tuzannyira emizannyo gyaffe ate kyebaba nga kitugibwako tulina okuba nga tussa mukono tulina okuba nga twongera okuba nga tulwana bwezinga okuba nti tusigaza ettaka lyaffe so Bannamutungo Bannanakawa mwenna mbeebaza buli abaddeyo abavudde Luzira abavudde ebitundu eby'enjawulo bonna mbeebaza okuba nti mbaddeyo ku makya gano nimba nga DPC labadde akomye okuba nti ateekawo ensonga ze nga bwaziteekawo naye mwana wati bamubuuza okuba nti ayite court order tagijjaayo agamba eri ku ssimu simanya erina weeri tavaayo okuba nti agerega so twebuuza ayina nsonga ki ayina kakwata ki ku ttaka lino kati tusaba abakulembeze baffe tusabira abobunaanyizibwa omukulu Ochola n'abatwala poliisi mutuyambeko ku nsonga eno kuba twagala tugitegeere bulungi wamu ne zikkooti eziramula kuno okwaffe mbenga muvayo okuba nti mutulaga igigi wawandiikira ebbaluwa okuva Mutungo abantu bakola petition yabwe ne bagikuleetera ensonga obeera ng'oziyingiramu minisitule wa lands omukyala Honorable Nabakooba ensonga naawe ogimanyiko bulungi beera ng'ovaayo obeere ng'okwata ku nsonga wamu n'ensonga zonna ez'ettaka ezitambula mu ggwanga laffe Uganda ngenda kusaba zibeere nga zikolwako wamu waliwo ensonga gye twakolako wano eno ey'ettaka ery'erubowa eriri awo waggulu mbadde nga njogerako omukulu Byalugaba Patrick atwala NSSF banaye muve musasula abantu akasimbi kaabwe abantu babadde ku ttaka eryo balinako obutuuze mubabaza enfunda muvaluinza enfunda ne muzivaluinga meeting zisudde ne zituula abantu basobola okubamu nga bafa bava mu bulamu bw'ensi tebanafuna ssente zaabwe za ttaka eryo so mbadde nsaba mutima omulungi gwa Basseruganda nga tubadde mu mbeera abantu ng'embeera ebakubye emirimu giweddewo wala otasobola kuba nti basubira okuba nti badda mu kibuga ekikubo kyagguddwa naye nga bagamba teri muntu agenda kuba nga akoleramu atunda lejjalejja wabula bagala ba wholesale bokka akedi zagguddwawo nga baga tebagala kulaba muntu akolera ku nzigi omuntu akolera ku mbalaza omuntu akolera mu bukolido temukyali kati abantu bonna bagobudda mu kibuga abo nabo balina okuba nti babeerawo musanga n'abantu abamu abadde nga beeruwo waabwe banga balala so omuntu abanga naye ayagala okuba nti yeetandika Kampala nga ezitoye life obulamu buli expensive kati omuntu afuna akasimbike agenda akolebe kuba kati bamaze emyaka kumpi 2 Miramba ettaka mwali bagano okuba nti bali accessinga mwaliwo kampi y'amagye ennamba teyasobola kubeera nga atambula ku ttaka teyasobola kubeera nga aliyitako so mbadde nsaba mutima omulungi gwa Basseruganda mukulu Byalugaba ngenda kuba nkiddamu Patrick atwala NSSF n'abala bonna bali mu nsonga eno igigi yali minisita wa lands omukyala Honorable Kamya ensonga eno ogimanyiiko omukyalo w'ebyettaka Honorable Nabakobe ensonga ogimanyiiko nsaba naye musasula abantu ensimbi zaabwe kubanga ensonga y'ettaka ekutte wansi ne waggulu abantu buli omu kati agamba nti nange n'okubanga neetandika ng'omuntu mbadde musaba abantu basasule benga bafuna ensonga zaabwe era nga omukulu agenda kubajja tuna ensonga ez'enjawulo ezikwata ku by'ettaka era nga buli omu waali abantu bonna abali wanire abeerusanya yaye baafuna ensimbi nabo babenga bawa ensimbi zaabwe omukulu Tamale atutuuseeko katubenga nga tugenda mu maaso agenda kuba atubuuzaako atupa review atunyonyola ensonga ez'enjawulo naye nga ensonga z'ettaka eyo musaba tubeere nga tugikwatako basobole okuba nga bafuna obwenkanya n'amazima abantu b'Essanja bafuna abantu b'Erusanja President wa Nsasula Kyoncho n'aba nabo bayambi NSSF abantu basasule ssente zaabwe omuntu ssente zaabwe tuzifune omuntu yabeere nga afuna watwalibwa omukulu avuye atuuse agenda kuba tutandikirawo atunnyonnyole era ekyabadde mu mawulire empozi zaakoze amakulu mu mawulire tandike ne program waliwo n'ensonga egenda okubanga olwaleero bana NRM waliwo nabe yagudde mu kibiina kye NRM era nga tugenda kuba tubalaga waliwo abavubuka abaakola emirimu gye baakola mu kalulu awo baamala okuba nti bakola akalulu abantu batusobola bayingidde mu bitibwa bayingidde mu ntebe zaabwe tebakyakwata amasimu gaabwe abantu emirimu gyabafa abala baafuna buvune naye nga teri abafaako so bavudde ne bagamba nti kanaffe essaawa okuba nti tufiibwako watali ekyo tugenda kuba tuteekawo embeera etali nnunga mu ggwanga so ebyo ebitambula mu ggwanga omukulu navu ebyo tebikola ebiteriyo nze singa nze nsinga okulwana andi guyinza okuba oli bulungiko siri bulungi nakamu ate omugagga tasikira bintu bya kitaawe guyinza okuba oli bulungiko kyenkubuulira omugagga tasikira bintu bya kitaawe asikira kubanga eba right ye yes kakati ekikulu ekiriwo nti abantu bano bwe tugenda mu kalulu mpande coding soke tumaliza amawulire ensonga byagigenda nga tugenze mu nsonga eyo otutemetemere bulungi nkyayina ekintu kimu nerero ng'olabise ngozze buto
ndaba omugaga akaddewo nze ngenda ne mbagamba naye ndabuze buto nze ngenda ne mbagamba nze sigenda mu gym wakwogera sigenda mu gym mpozi gwokola otya nina hakki zange ziri mmeka 3 kokolera dduyiro naye okugamba mbogere ebyaggolola ebyo ebito bigendamu ebyo nedda bajjajjaffe abawangala emyaka 10 waliwo jimu dombo lya jimu badi gwe dduyiro omukolo ate bwe bagenda mu jimu ate bamalirira alidde mulokoni naali oluwombo lw'enkoko olubuto nirugejja nze nababuuza nabagamba nti mwali mulabyeko basajja balaba nga alina olubuto wava muna alina olubuto talulina hamu alina olubuto talulina kati mubuuze abasoma sayansi bwotunira hajeska embuga mbuga alina olubuto a swollen stomach means a reaction in your body. You are now eating things that you did not eat during your childhood. Mzee Tamale kanawe omutogeje butabalire byatalyanga mu buto kyobalaba nti abantu bedda amini bwe yabawa ssente baagamba mafuta mingi kakati ate n'abaana abato abalina enjoka ezannamibwa mu kyalo abalyanga amawulu agalya ne hygienic nabo ne bagejja embuto nti azadde mafuta mingi zino njoka I'm telling you zino zo njoka si byebiri omuntu yenna kasita it is a reaction in the body si gym no it's not a gym sigenda mu gym sigenda kolaki tinsala amasavu nsaleki it is a reaction in your body must be approached but by medical doctors if you grew up in poverty and you get money and you change your diet you are likely to have a stomach. Okay. Why? A stomach is a reaction in your body, in your body. In the body. Kakati hamu tasobola kufuna lubuto why? Family gyavaamu era ngagga. Buli kimu azzaakiri okuva mu buto talina kyasuusiza. Nti ono mukulu wange Segawa ne Hajati bo si balayimulayiti. Kituufu. Nti Segawa tumumanyi. Era bangi babuuza teteri amumanyi. Era nze Haji namugamba Haji mujja kunkubya embooko mu kika waayi. When you are around, myamuyanga maani. Naye abantu bagenda ne badimandinga Mirundi ayogere myamwe nze ndi muto. Anti you're influential. Ndi muto. Anedda you're influential. Oyinza okuba omuntu naye nga oli influential nga woyogera ekigambo kikwata ku bantu bangi. Kakati hamu tasobola kuba na lubuto. Basajja abalaba kitaawe yali mugagga. Tayinza kuba na lubuto. Wava muno yafuna ssente ati lyale age. Tasobola kuba na lubuto. Tayinza kuba na lubuto. Kati buli saazi nalina olubuto. Is a sickness. Mzee Tamale nga tugenda tutandika tuwa mawulire. Ensonga gye twakolako ly'ettaka ey'emutungu. Era omukulu DP Saakede kusayira kuba nti atawanya abantu. Balina omugisha. Batwala esenya, abantu bakunganya bali mu kapira kaabwe, ayagadde okuba nti abatwala abantu bagenda ffe obweyagala ffenna tukwate. Your future yaabwe. Nabagamba mufune yellow book. Ate kati tebikyali ebyessimu. You get his photo, store him, one day will answer. Simple matter. Abagamba abantu talina court order ate mbwe eri ku ssimu tagiraga abantu. Alya ssente naye mmeka. Alya ssente kuva omugagga. Naye omusajja oyo amanyi Basokolo. Simanyi oba bamanyi. Omusajja oyo amanyi Kanywa Musaayi yali director side. Simanyi. Omusajja oyo amanyi Kasimu Obula. Nimwe musajja mukulu ate kuba bamanyi kuba musajja mukulu. No. Ekikere bwe kibeera mu mazzi tekitegeera nti galiggwamu. Okay. People when they're in power they don't even want to. Waliwo amanyi okujja kunze naye waliwo amanyi size ya coffin gye bali muziikamu tewali amanyi. Because for me I dug my grave and I know the size of coffin. Many people tebalina bijja. Why? They don't think about death. Okay. When you tell many Africans when you are applying for a job enkya ku makya bulingi yowaweeru. Many Africans don't have wills. Antu kimanyi no ukasankola ekiramu oyagala nfe. Kakati oyo tabatawanya. Why is he only the one? Nze abasajja bwe kati oyo. Bomitani? Balina omugisha.
DPC Jinja Road. It cannot be a Munyankole. Leka nawe. Ayinza kuba Munyarwanda. Why? You cannot find a Munyankole going genocide of crime which involve illegalities. Kyokka bwajja. In fact, bwajja gye tuli. Uniform nyamba tekuliko wadde mannya ge tekuliko wadde ki. If this government changes violently, many Banyankole will not be killed, targeted. Okay. Many Baganda will be killed. Why? Even the way Munyankole is involved in evicting people, he does not show his face. Abira backstage. He will get him Umuganda, namuwe mundu, nakalakala ne mundu, nagoba abantu mutaka. After taking over the land, Munyankole will call you. Abataka. Bangamba, tibaba goba bugobi. Tibaba kusende. Tia. Oh. Ngachi bana inakula buguzi na ye. Goloza wali funye mmeka. Lukutana buyali ajja ku millennium. Okay. Yagula ka plot yaka. Kam. Wale omukyala amulinanye nalungu yagatatunda. Naba mulinanye. Lukutana kept quiet. But Lukutana expanded. Lukutana bwe wamulamuliranga tinjagali milioni 5 ng'akuwa 10. Ate ng'akuzimbira n'ennyumba where you have relocated. Gy'olaze. Lukutana nga takuwa ssente nga tolina gy'oguze. No. Omala kumulaga nti ogenda kugula wano. Naloka kwa ssente. Naloka kwa ssente. Alina akola follow up gy'olaze nazi. Ennyumba ya bisenge ebi. Bina. And the woman must be there. Omanyaba abakazi tebeerabira. President Moi ngenda ne comparing ne President Museveni. They differ. How? Why? Moi was not as intelligent as Museveni. True. Moi used crude methods. Museveni nabagamba because he's intelligent and has the brain. Museveni does not believe in political assassinations. No. Museveni just gives you a political rope. And you hang yourself. And you hang yourself. Tabeerawo. Even where you have, Museveni will always refer you to the relevant institution. Oli w'amagye, court martial. Lwaki muntu ala mu court martial? Oli musomesa bakutwale mu teachers union. Oli ki? Kakati ye Moi. Moi yalina politics bwati. Mugenda musoma akatabo bakayita The Making of an African Statesman. Bakawandika ku Moi. And I've been observed nali adimayala wa Moi. Kakati Moi bwe wamuvumanga. N'omuvumanga bana bavuma Museveni. Omanyi Kenya eri mu Uganda ezi? 5. Uganda efittinga mu Kenya 5 times. Kenya nene. Ewamu tewali na transport. That's why when you are looking for votes in Kenya's presidential country, anti tuli ku site era tuli mukola kati wulire eno DPC jiraboti DPC jiraboti wheelbarrow nadduka n'agenda nayo jiraboti DPC enkumbi zino twazisanze muzoka kwatirako abantu obatwale bakwate bali bakwate obatwale enkumbi zibadde zikozesa ono yali incharge w'ekyalo kino No, odana kopia ya court order.
tuwe nkumbi zaffe Mulimu gwange si gwa kusiba. ati atezo tuwe nkumbi zaffe ffe tetulina tabu owambye ebintu byaffe kubitwala bibyawe tuwe ebintu byaffe Nabye ko wano kusokoja wano. Sikwe gusose. Guno sikwe gusose. Kuliya jene pick up satu zalisa. Ogenda sigala wano Uganda. Neba nakuja Jinja Road ojja sigala mu Uganda. Luliya leta pick up satu zalisa kizo. Tukolewamu abantu bawe enkumbi. Tukolewamu abantu bawe anti tuli ku site era tuli mukola kati wulire eno DPC giraboti DPC giraboti wheelbarrow nadduka nagenda nayo. giraboti DPC enkumbi zino twazisanzeemu zokka kwatirako abantu obatwale Bakwate bali. batwate obatwale Enkumbi zibadde okiwulira enkumbi tezeekozesa zokka kwata abantu obatwale okiwulira tezeekwata bino ababadde bakola Kati bwetuka ngene nga mugambogera genda. kati enkumbi zikutte zekozesa zokka. enkumbi zaffe zoba otuwa okiwulira Muganda najja kitubuulira. Balina omukisa I strongly doubt whether he is a Ugandan unless I hear from the contrary. He is not a Munyankole. Now, I know how the Munyankole conducted themselves. They learned from their cholis and language, and for them, they are different. Okay. You will never see Munyankole involved in torture. You will never see Munyankole nga alabise ku scene of crime. Naye awo Ujinja Road ya waliwo n'omukyala yanyiga omusajja Texas cause as a police woman. Yes. Nga anyiga musibe oba mwami we. Era bamutereka naye abo abakazi abafuka mu ccupa bebagira abantu mujja kubalaba nga babatutte ebutabika mu balalu nga abalalu babawadde enjaga amala yennaku ezi omuseeteeza akabina. You see, but you're very akugamba. If we want to torture our people, include recruit nationals in the police, okay, but don't include nationals in the army. In the army. Because the foreigners don't fight for their own country. Kakati, if the dispute is over a court order, how many ranks from DPC to down? To inform the people that this is a contested area. Yes. But you come, everybody sees you. DPC Omulamba. How old is this man? Musajja mukulu, musajja akuze. He's an old man. Musajja akuze. Anti bali bamuwaga balya sente. Some people bakuwa sente you must appear. Era abantu bamubuuzizza ku kisawo nti okolera mugagga nti ye admitted. Ate abaana babaleseewa. Abaana wana agenda abuuze tunaguma nawe agenda n'atubonyabonya mu takisi n'afuuka wa mutawaana nnyo n'afuuka wa mutawaana agenda abuuze yiga yekadda nekiseka ne batubba ne baleeta buno butwayango bwani werizi yiga takyalabikako werizi tunaguma nawe ye yali takimanyi nakyogerako ne yeewuunya omanyi nti Museveni yaweerako trafiki n'abagoba ku nguudo tebaddamu kukola. Waaliwo election entuŋŋamu Kalazaalwe ng'ayina omuntu gw'avuganya naye kati Kalazaalwe ng'ayina Oluganda ne president. Because these people are politically immature. Why do you challenge a relative of the president? What if the president is defeated in Tungamu, where he was born? Because when I met Salim the Bush, he told me I was born in Tungamu in 1964. We later migrated. Kakati bagenda okitegeera ng'omuntu awa ssente omanyi relative wa president ng'ate talina ssente ng'ate agenda omukuba mukalulwagula abalonzi ng'ate bagenda okutwesinga ba intelligence nga ssente ziva wa tunaguma nawe polisi bagiwera mu Kampala tunaguma nawe ne bamutwala emasinde ssente ne zimugwako namugamba tunaguma nawe omanyi ekyakubya nanakimanyi nangamba muganda wange nakola ensobi. You see these people nze mbatulire nembagaa nze nseka kati I was explaining to you nebwa nti when you look at Museveni and Moi Museveni abo naba complaining nti bakolera NRM bakolera ki is his attitude. You must study
Museveni is the police. The way he operates. Kubanga era okumanya ti Museveni obuyekera bwe bwonna yabukola talina sente. Yeah. The only person who gave Museveni money, there were two. Nyerere yabawako sente, a Nigerian man, chief yabawako sente ngazita, Elizabeth Bagaya, and another person yawaba yekera sente. Gaddafi mundu lusambu yaziretera mu nnyonyi dropping eruweru. Kakati Museveni ebintu bya nationalism ebyo Tatabikola. No. Kakati yemwe yakolanga bwati yayina lukutana siyole. Moyi bwe wamuvumanga ng'asirika ng'akuyitsa ewuwe ne mukyalawo mwabaita babiri ne muyita alina mukazi muyita alina mukazi kakati mwe abafumbira caayi n'abafumbira ne mulya mutudde wali naani ne mukyalawo n'alyoka akubuuza naye onvumira ki atakubuuza nti onvumira ki mwina akubuuza nti do you have wealth in Kenya? They don't have. Why? They don't have money. Nakubira manager Kenya Commercial Bank. Musajja, why don't you have wealth in Kenya? Kakati nakugagenda bakuwole loan. Bakuwole? Nanze njigala ntinga. Togenda kufuna yakubanja. Neru oli mukuba bakoti bayirifu bakukera bakera bukeza gundi jala mojo odinga waliwo omusajja omulala yakolera nnyo mmoyi kemi how I have done to Museveni yakolera nnyo mmoyi nga bamwita Joseph Kamoso. He disagreed with the Kikuyus. At one time Kamoso ye yali only Kikuyu minister in Moyi's government nga bonna baddusi naye yamwereegako n'amwokesa amanda nga bakoti bali fuba mazeewo namukomyawo namuwa obugagga. This is how we manage the country. Bw'otamunyegako ogenda ne weresiyo naye nga si yagikuwadde because Kenya Commercial Bank is capitalized by government. You go there, get a loan, have a business in Kenya. Era yayita abakikuyu n'abaga nti mwe abakikuyu mwe mutandiseewo ki obuyekera babayitanga bamwa Kenya. Mutandise obuyekera mu Kenya nti kampabuuza ebizimbe biri mu Nairobi by'abantu n'omugala byaffe bakikuyu ffe tuyina nti tugenda zikuba ziri mobile tuzijje mu Kenya ffe twava mu Southern Sudan tuzitwaleyo naye mmwe nga waliwo akavuyo wano ebizimbe temujja bisigaza. The Kikuyus withdraw from labor activities. Kakati wano mwekibakola kakati nze Tamale mbalisa polisi katwebo kiripo obwo story tujimalira omuntu ku mawuli mbadde kusaba polisi atwe ensonga ezo eyaba NRM bana abecyanze bagitwitula ensonga gyogereko tugiveeko lumu sinababitegeera bulungi. Ekirungi nti ababaka be baatuma tusobodde okufunyiseeko ki ku timu 7 yajja bulungi. Nze ndi chairman amanya agange banenze waswa kasimu kyewanula chairman we NRM Kibuye to parish kino guno omusango ba reportinga bulungi nembakkiriza bawandiika abantu emirimu ne tukolera wamu nabawerekera bulungi mukyajjukira netugenda ffenna netubuna makindi nena tutimba buli kimu. Bwaba tewaali musaala tufunye omuntu omu oba sente yazirya oba bazirya bonna kyangu nnyo okutegeerekeka. Ekirungi ntumukutte tumutuuza bulungi sitwagala balwana tetwagala kuyomba kyenjagala kwe kunyonyola buli omu atutegeere ensonga ki ebaleese siganye muzze. Essaawa zino mwe muli mu buyinza muli beenaale musigaana naye mukoze obulungi okuba nti muzze wano tukole ki tutegeeragane mu kifo ky'okuyomba oba okutaagulwa twagulwa. Ensi eno gye mulaba nyangu ate enzibu. Ekintu kino kyatuviiramu emitawaana kuba nze kennyini bampiininga okutusenda ripooti nga nennemererwa. Omuntu gwe nnyinza okwebaza ndooza kamandanti w'Emakindye kuba yatuwa ennamba etukuuma ebiseera ebyo obuvuyadde bwaliwo, mulimu abaalemala, mulimu be twafiirwa, twajjamu ebivune buyitirivu ng'ab'NRM.
naye tetulina kyakikolera tugume. Omusajja ono bw'aba nti sente yazirya tujja zimuseseme, bw'aba teyazirya nga bw'ayogera tujja kutegeera yazikola ki, sente ezo yazitwala. Naye nga kati ensonga eri emu, ekibaleese mmwe nga mmwe kiki essaawa zino kuba okulonda kwaggwa dda. Okusasulwa situgaana, naye ng'ensonga eriwo kati obukulembeze bugenda mu maaso, abantu bamala dde okulayira mu okusalawo kwammwe amangu gano nti essaawa zino tuwe tuba tugenda, essaawa zino ebintu ebyaggwedda kikye muba munoonya, temunoonya ntalo zirwanyisa ate bantu. Tunoonya ntalo kyamaanyi naye tusula njala ate twakolera ttiimu 7 omwami abaami batuddukako batuleka amayumba abatubanja. Ebyo byonna mbimanyi. Ono eyayita ttiimu 7 agikulira tatuwa ssente. Tuwa sente zaffe, twagala sente za ttiimu 7 kuba ffe tumanyi baazituwa watukakasanga titugenda bino kati batishati twazijjamudda kuba tezituyamba. Buli batubuuza mutusulanjala abaana tebalya naye kati essaawa eno n'ogiteeka obuteesi ku mubiri owulira nga toyagala. Bangi abafuna ssente abatalina kye bakoledde mu 7. Kati abayimbi ssente z'abagabira mu kaseera abagabira zaaki basalimu ssente tetulina kyetulya twakuwagira mu 7. Kyamaanyi ewange omanyiyo bulungi, omwami ewange omumanyi bulungi. Okuwagira mu 7 kulinga kuyiwawo mubiri. Enema kindi okuwagira mu 7 oba oyiyewo omubiri. Amaka gaafa twakuwagira mu 7. Mavini saba buli omu atuule wansi akkakkane, ebyange mubimanyi, soogera na balwana, soogera na bayomba. Nze ewange mukimanyi nti omuntu bw'ajja alina kujja nga musirifu, alina kujja nga mukkakkamu, kwe kutegeeragana kwaffe. Mutuule wansi tutegeere, buli omu atuule mu ntebe. Entebe weziri zibamala, mwewe social distancing, ajja tu amanya n'eddoboozi nga nze Luswata John nvuddeyo olwaleero ku lwa bannange aba ttiimu 7 abatasobola kujja mu kamera essaawa zino oba abatasobola kuŋŋaana olw'embeera eri mu ggwanga essaawa zino. Naye nga olwaleero ekindeese ku STV ku pulogulaamu Embuga nga nzize okulaga obutali bumativu bwaffe ne bannange aba ttiimu 7 eri abakulembeze ba NRM oba abakulembeze ba NRM gavumenti okuba nti nno mu kiseera ekyakalulu batufuula nti nno tuli bantu batubembejja n'akalulu wekaggwa netufuuka ba useless idiot abatalina makulu. Twavayo wano netukola n'omukulu Rafairo Magezi n'omukyala sekutale Jeno Kasule Lumumba n'ababiri wa NRM Alhaji Moses Shigongo. Twasuubizibwa ebintu bingi ate ebitasuubirwa byetutaafuna ebikyaliwo, naye mu mbeera ey'obugubi twasalawo ne tulwana nga tusobola ne tufuna ebikozesebwa mwali ebipande ne twegulira obuwunga ne tutimba ebipande ne tulwana nga kitulwanyisa kukulaba nga tuzze ekibiina kyaffe mu bujinza ne twakola buli ekisoboka ne tulwana mu mbeera ey'obugubi nga mba nnyonnyodde ne tuziza gavumenti yaffe mu bujinza, naye okuva olwo tetujjukirwangako. Tuli eno tubonaabona, bannaffe bakubwa emiggo, abantu bangi balina ebisago bitannaba na kuwona, abalala babakonera amayumba. Nze kennyini kamwa koogera nafuna accident natomerwa, nali nfudde ne munnange gwe nali naye okitegeera. Naye President Museveni juzi yebuvuddeko yalagira nti nno basasula abo bonna abafuna damages. Naye twakwata list yaffe, nze kennyini nze nagitwala mu ofisi y'omukola Faidi Magezi, naye nayo nagituulira tetufunanga bwenkanya. So kati kyekitujjeeyo olwaleero okulaba nga naffe tujjukirwa. Maze ebbanga okuva kalulu ekaggwa tubonaabona ne bannange abamu balira ku nsiko. Nasulawo famire yange sikyayina mirembe, tuyigganyizibwa buli wobeera bakuyigga baabo abatuzza mu maziga embeera gitwali tukooye. Buli okulabagala kukuba migo tewali mirembe, tetulina mirembe. Laba bwensula omusajja yalina amaka gange agetengeredde, famire yange nagisuulawo, laba ekyumba kye neebakamu siyina mirembe.
era njagala okukowoola bannange bonna oba okubajjukiza banatiimu 7 mwena gye muli nyongera okubajjukiza kasita tuva mu lockdown bannaffe okuva Nansana municipality Kawempe Lubaga Makindye bibadde yogerako waneeno abavuka bawakolaze bakola. I sympathize with these people but even me I'm on the same boat and worse. Nawe okaaba. One president in writing nti obutabo bwaffe bunoonya akalulu buddemu. Obogerako wane soge bajogerako. Nakuba obutabo bwa miliyoni ng'ebikumi 500. Tumwebaze ne yeegatta ne banne ne bambulookinga ne bajja baleeta olugezigezi nti nze nkolere mu tteme tulonze akakiiko Museveni alonze akakiiko akaliko ndimbwayamu obutabo ewaka bwe buli bujjute bwe buti. Nze nasooka okuwambala akakoofiira ne bijjeze bino ekituufu. Pulezidenti n'abaga nti omusajja oyo yabadde abwambala nga mubutya mumufunire ekyuma ekibukuba tubukozese bakibulookinga ne bakwata ssente biliyoni 7 kaliisa neyegatta netumwebaze neyegatta ne mwenda ne bugamba mbusimanyi nina emisango ne buzibba naye wamba tusizaawo nembayingiza gundi kakati nze mmanyi what is happening mu bantu. Nabagamba nti bw'oba oyagala omukazi we waka akutte genda n'akapapula ka looyenera omusaavisi ategeera nti you have the money oyina ssente but you are misusing it. Yes. Ne mbagamba fe Abaganda tugadde twekisize akira tunamumma. Waliwo omusajja aga nti nasiibye enjala. How do these people feel when they see bayimbi, when they see people who closed yesterday nga bafuna billion? Nze mbaagaliza Katonda, nze abenaali mu mbaagaliza Katonda kyokka kyobaagaliza kyokka nti bo balowooza ate b'ensobi gye bakola tujja mpona asingise sine kinfuna mu gavumenti. Even the vehicle I put in my fuel sine kinfuna contrary naye ate ekibi gavumenti kyenkolera tinaabaalinyambye baga nti gwoli Museveni bwekiri kakati Museveni teyatukkiriza nti takisi zikole. I was checking my vehicles drone 10 batule zonna nfu. Drone 10? Yes. Ate drone bwebanga batule enfu kuba ti ebyo bipya nina obukadde obwo ogula gundi 10. But everywhere I go gwe Mirundi gosha ngoli bulungi nedda mu state nga basajja mmwe without shame. What do you give me in the last 5 years? What has government contributed to me? Bujuzi ne balaba abantu nga bava wano ne bagenda egindi ne bajjayo ssente. Omukyala agambye bulungi nti Sarah ali mugaba mu musingi aguyira abayimbi babakola kyebakoze ezo zo zivaawa ze babawa. Kakati nze singa nkubira Salimu Sale essimu kuba ebya Museveni birigula ti ebyomuweereza bibigula omwenge nazo bajja ziri because ne bagamba ti problemu ya Museveni talina doloowa na Lweyiso nakalema nga bakubba ate bamala okukubba toddayo kumulaba toddayo kumulaba. No, kakati abakyala abo kyeboogera kituufu. Abasajja tebaagala Museveni but women support Museveni I think for 3 factors. One, women were raped. Abantu basulanga mugundi mu kereziya mu kanisa. This is why in 35 years Amin used to say bannayuganda obukadde 10 bannayuganda obukadde 10 naye katuli mukadde 4 plus era omuganda ga ntwebaka ku tulo. You don't know what it means. Okwebaka ku on top. This is what Muganda says. Tetwakombye ku mpeke ya tulo ne twebaka otulo byanjawulo. People could not enjoy sex. How can you enjoy sex
when couples used to sleep in the mosques, couples used to sleep in churches. Two, omusajja agamba wange omukazi akanako kanyiziira abanyanya wetwekwese gwegenda n'omwana wo. In fact ekikulaga nti abakazi abo baabonaabona nnyo, waliwo omukazi mu lutalo eyaweeka embwa mufo ky'omwana. Yes, naye ng'omusajja yadduse edda. Abakazi abo bali committed. That's why we used to give you money in front of your wife. Omukazi akujjukiza nekati abange bambuuza n'abaana bange jjajja baali bamwokedde ki, tufunamu ki, mama wange baali bamulinkinze ako yazaala kana akawagira Museveni. How was I rewarded really? The moment my mother survived the lynching, I was humiliated to the bone marrow, stripped naked. Yeah. When you see some of us, at times I lose my temper. I can kill you, I can smash your head. No, Rachel, political power means sharing. Political power is who gets what and when. And when. Me, I know. I was explaining yesterday. Nembagamba, I know. Politics is promises. Yeah. Sajja mu yawandika n'agamba nti yagenda mu ggulu ne bamugamba ti mu ggulu mulimu ebifo ebi bibiri, eggulu jjana ne jahannama, naye byombi omala birambula. Kaakati mu jahannama najjasanga ku mulyango nga kuliko omusajja ayambadde kavuuka kambadde kanyiridde enganzi kayina akawale kali wali akawale kalingiza nga bano abayimbi abakunama. Agenda okuyingira munda ng'ekiri omwo ekiri munda giya liiva ani agiina giya y'abakyala ani agi nze nkirina mayike yazigidite saaka ne bwegikonako bambyosonga eno mayike yazigidite saaka bataddeko bagikonde gy'osalabwa bagikoona ng'endulu eri muli n'abaganja nze njagala wano sivaawo ne bamugamba nedda kati kutwaleko n'eri osalewo. Kakati bwe bamutwala eri yasanga bawombeefu bambadde engoye enjeru bali awo bayimba eggulu ly'embeera kigambo kyakyeteewa. Ebyo byantama ne ku nsi nali munzizeeyo eri yeyeyeyeye bagenda omuzaayo eri yasangawo omusajja wandevu Lusifeeri yemusindika busindisi nga ewabadde abakyetuusaako ewabadde mayike yazigidi ng'ewabadde giya y'abakyala ani agirina ng'ewabadde bagikoona munyumba ng'embooka evugira wali naga siwe wano nemugaweewo otubadde. Lusifeeri n'amugamba mwefe mu Kristiani tuliga nti Lusifa yali malayika n'ajeemera Katonda. Lusifa n'amugamba nti gundi njagala otegeera okuva n'olwaleero nange bwe mpulire yaafudde jahannama ngidekoleetinga biri bwe walabye byabadde birambo jahannama yennyini kaakati mu kalulu batimba jahannama balabye jahannama entuufu mu ggulu ne jahannama bagitimba. Kakati gwolina okumanya bano bye boogera ddala gyebiri oba tebiriiyo. But for me, because we are no politics, but a peasant, like those people, what do people want? What I'm suspecting, ebifaananyi ebipya nnyo mwabijje wammwe temwabitimba ekyokubiri t-shirt empya. There must be a mafia element in this, but they have a point. President Museveni kasana n'atuma RDC n'atuma magezi bazibabbyeko
What? Yes. Nze ndabye t-shirt empya. You see film, me I'm very suspicious mu kintu. T-shirt empya zavuddewa. Ebifaananyi ebipya mwe temwabitimba. We can accuse you. How can you get a new ebibira bikabyava mu secretariat? Somebody wants to get money. But that's not, if we can give you, the issue is nti you did waliwo abawakanya nti tebakola. Kakati bino ye president yakugamba a revolutionary political party ekola bweti. Revolutionary political party, everything is a war. You come, fight a war, and you go back. Yeah. What do we get by voting Museveni? His good policies, bonna basome, bonna bagagawale, universal. But the issue is, if those who are opposed to Museveni and those who have supported Museveni are given the same benefit to get political power, to urge for political power, to fight for political power, there must be a selfish reason. Yeah. Nti for me munkoze ebintu bingi ne mukuba abaana bange ne mujja ne mwewaana ne muto omwana wange ne mujja mu organize ne mujja bawuke maama wange nkya ne mukuba embwa ne musuula kasasiro nze ngende kasasiro ne mukwata embuzi yammwe ne mugisiba ewatali muddo. I know they are what we call accidental benefits. I'm getting accidental benefits from this government. Why? What's an example which is not intended? Nti, my selfish reason as Mirundi is that I cannot be like a Peter. Although Jesus recognizes Peter, there is no way I can deny him Museveni. Okay. There is no way. You can deny him. I can deny him. No. Nti, sinza mwegana. Accidental benefit, jenfunamu. As long as he is in power, my security is assured. Kakati nze, nange that's why njagala kubaddukako malire ebiseera byange ewalala. Waliwo marriage gy'oyinvestingamu n'otagifunamu. Yes. Kuba bagamba nti sente wazijjawa. Si mwe muzimpadde. Okay. I struggle nga bwe nkugambye nti drone zange 10 ate sigenda mu banka seewula tebakulimbangako. Drone 10 kati battery zonna nfu. Ekitegeeza n'okufuna obukadde obwo butaano. Kakati ate ekyo bano president ate ye ya awa ultimatum muddeyo mukole. Kakati okimanyi nti emmotoka tezijja kukola. Oyo omusajja taxi gwe zooga enkya ziddemu zikole. Battery za diesel zonna kati ziriddawo. Era agenda okusinga okutunda. You under batteries? Yes. Is a diesel. Kakati, although we get access to universal policies of Museveni, naye mu buli kintu, I struggled with the state house people. Museveni yalina scholarships. State house scholarships. Kati ne babasalira amagezi bazijjewo, bazitwale mu education. I explained to them in the meeting. The scholarships, Museveni scholarships, state house scholarships, are different from government scholarships. Yeah. A government is fake, is amorphous. But if I got a scholarship from state house, the parent, the beneficiary, the two parents, the beneficiary, recognize it is an indelible representative in the family. Ti abaana bange balinga bataano basomera kuno naye nazijjayo kifuba. Those ones like grabbed them ne tebajjako. Abaana bange balinga bataano abasomera ku state house goal. Kati nga ababbi babasalidde amagezi bazitwale mu education facility yali tannagendayo. Nembaga no bamemba ba parliament bawandiika tubawe scholarships because bano be baana abataalisomye. But abalwanyi scholarship room here violated the principle. But they were intended for people abalwanyi. Nabaga mubakolemu n'ekibiina ekisanyukira Museveni tetwalisomye. Ne mutabani wa Kayiri yabakuba omudaali yasomera ku scholarship za State House. Okay.
ekyokubiri ekyali mu State House yali poverty alleviation program eyakakwenzire era nga nayo baagala bagijjeyo bagitwale mu Ministry of Finance. Ne bagala okuhiya ffe mu Baganda Kawasa abeera n'ekita kye eky'omwenge nti mba ntudde bwe nti omugole atudde ne bakwatayo kukoleseza ecupa za bbiya 2 ne baziweereza Mirundi omugole Kawasa akutumidde. Museveni Masabwe Calabash Masabwe crate of beer or soda to identify people, the key people abamukoledde kubaka kati abaka nti Magezi has saved Magezi. Why? Magezi nabagamba agenda gwa mukalulu Magezi nembagamba andi Magezi teyali gudde mukalulu abakubeera president Moi yali mu bidda kalulu because if Magezi is the owner of the removal of the 75-year cap, how come that he finds problems in coming to parliament through a popular vote? It means what he did was wrong. Abantu tebakyagala tebakitegeera politically. Magezi bali mukoledde ne constituency ye najana 90%. How does he faint? How can Magezi Diowabeara the man oyinza togamba omusajja omusawo Muganda yawa mukazi w'eddagala ly'oluzaalo nti kumbaka nga mwalula abalongo tajja kulabikako. Why don't you ekyo kitegeeza Magezi's failure has a negative impact on what? Sente zimwawa ababaka ba parliament Nankabirwa yaleeta constituency zonna n'azidemarcating nga tukita gerrymandering. Omanyi nti you can walk constituency ya Uganda you can walk through it in 2 hours. Mulimu abalina amagombolola abiri muyina emmeka gerrymandering. Kakati gerrymandering, why didn't you gerrymander constituency yani ya Magezi obungu hakuna abana bebadde boge President Museveni. What is going to happen nti abo bwana abayitanga n'abala bakola ki nga basituka bwana atuma omuntu except a honest person like me. We must look at these categories of people. Ate ekibi ekiri mu Uganda what the president doesn't is overlooking. Ugandans are capitalistic by nature. Kubanga tukugamba socialism tumuyita gonde, socialism tumuyita nakalyakaani socialism. Communism tumuyita mpale ku mpale tibomala okugula empale ne muno naagula mugula wamu. Capitalism tukitegeeza nasiwa mukange asiba mukabukoko. Ugandans are capitalistic by nature. This is why socialist oriented policies are failed to work. You cannot tell me nti abakyala tubawadde ente send the cow bwemala okuzaala nze nnyana njiwe. What type of person is this? Omuntu ayagala agenda gula ente emu nina mmeka bwe kiri. If you put these people in a circle except women emyonga cannot work. No. If you have a problem in your finances, you go to a commercial bank. Kakati abo aina president okumanya nze Museveni mmanyi musajja wa ideas. He must find a way of helping such a group yo muzeyi Tamale yakola mu Kampala Metropolitan bakola mu Nakawa bakola Makinde bakola mu Central bakola Kawempe bakola mu Lubaga ne bakola mu Nansana bakola mu Kira kankobolire ne bagamba abakulu abakukwatako era obulenzi bwali buneerega. I went without money. I had no money. Naye nasipendinga 4 days ewa prime minister kubanga nze bwe nkutuuka mu kitundu n'abo opposition bajja bawulire. Nagenda ewa Namuganza ne bagamba nti ku record except rally that was addressed by the president rally gone oyo gundi balyeku maama we bamukubira mu katale. I went on radio nembagamba kati nyina wabaliyeko amanyine baliyeko byakola. Does my mother gumwali mulinchenga yantumayo. Does my mother era mama nga ngamba mama nga nnuma nnyo. I don't know whether the president knows this. Mama wange bamumenya amagulu
atambuza miggo naye yaŋŋamba singa tewagenda wa mukama oyo singa amakulu gange ngalina it pains me whenever I see her nafuna ki what did we get as a family kiki kye twafunamu to harass me to humiliate me kakati abantu abo mutegeere kati ezo sente bazirya because what people don't know nti kampeyini bwejja ejjirako ne sente zaayo yes waliwo mulamu wange muganda wange yafa but this day sikyamulaba namwando bajja ne babagamba ti Museveni abagambye ti mumuwole sente mu kalulu naye abo bonna abamuwoze mu kalulu ajja bakubisaamu emirundi 10 people sold houses yes ne bababba baali ba mu kikuubo nga tekiriyo omufere akoze eki abatutte abo bakasinga Museveni yalina obuwagizi bungi nnyo naye damage gye bamukola nene nnyo nti mu kitundu kyekimu mwe muli balina emikisa abba ekisaawe ky'abaana saka the fool saka this idiot are you the one bamutugirewo omusajja oyo no saka him suspend him. Are you the only? Is it mandatory that the regional police commander must deliver a court order? If you do it, if you deliver a court order, what would your juniors do? By name, you are so poor. If you are old, go home. You did not make money. Are you going to make it in old age? I was explaining Nembagamba. System ya Uganda, we shall end up in two things. I can precisely predict. And I've never, when I predict 10 things, I see 8. I'm telling you that in Uganda, unless we change the trend, we are going to end up with a Sergeant Ido. We are going to end up with a headless revolution. Do you know why? No. When you look at the budgets of Kenya, of Tanzania, of Rwanda, Uganda dwarfs all of them on sentes bakozesa mu mawanga gano ku political work administration. Uganda is dwarfing ogatta zonna ebumira. What does it mean? It means they have a policy of silencing everybody. Okay. Nti tugula opposition tugiwe sente milioni 2 naffe tube eziremedde ku simu. Okay. Nti by silencing the opposition we can be able to steal money zireme kuva ku simu because there would be agitators already basirikisiddwa era kyova olaba nti president ebyo statistics bye bamuwa abantu bajja kuyiwa they are tired bifunyo because you cannot have the same so-called doctors scientists who never developed a medical syringe ne bagamba president a curve be bajje kubira era kakati bakuba curve nti abantu bafudde baba neglected bagenze balidde sente kati bakubye curve ng'eriddawo balidde sente. Do you know that the time lag that they identified the defunct of Post Bank, knowing very well that money, why do you have all of this bureaucracy? Money comes from Post Bank, it goes to finance, it goes to Post Bank, it goes to Semanya Airtero, Semanyani, Kakati, Bobadi bamaze okubala Museveni. Nti, kasa sente zino ziremera Post Bank. Nagulawo tebagenda nedda let Museveni fall up with the money let's audit kubanga tizino bazimbye badduse kati bagenda kuyita emyezi 3 kaveddeyo because he is receiving from the attributes according what science do we have oba tulina bascientists nga tetutwala kizungirizi ku Mars these are fake these are not bad tebalina nekyebakola wano at times we lose our temper kati nkubuulira ne gamba nti okulowooza kakati today NRM erowooza myaka 5 okuva kati abo si bantu kati bakyana makulu haja ogenda owa takisi ayingidde taba muntu mwenyigemu awo tugende kakati bo balowooza naye bw'oba olyaza amaanyi abantu
nga gyogula ebintu ku maduuka wonna oli azaamaanya otuuka ekiseera nga tokyalina gye weewola bwe kiri. Any leader, any political organization or party that uses, that humiliates those who have delivered a committed and dedicated service to it, or him or her, ends up using mercenaries. They could serious. Bebajja bagundi abo ababaze ba mercenary because the committed people cannot. Balaba bakozesebwa ne basiba busuli bwa wali. Era fe batugamba if you want to get money spend. Why? What is the essence? Emuganda tells you tisente bwoziteeka mu nsawo n'ozisibiramu okumala ebbanga bwozifulumya zikukolako olugambo nti oyo bw'omugenda ewuwe n'akutereka omalayo omwaka mulamba kakati sente ezo zibanga basibe. Why? Wano mazeewo ennaku mbega naze eggulu naye be nasanzeewo tebaliiwo kati sente tezikukola ku lugambo butajja ozifuna ziba zijja buzi. kakati nti naba mumulowooza nti abasamize babbi ife basamize we ababbi nga tebalinamu positiveness tebaaliwangadde colonialism. Ife the balokole use tricks tebaaliwangaddewo. This is what I'm explaining. Time will come when NRM can, because NRM was not trained, NRM uses mercenaries. Yes. All of those people are disappointed. Ate abo opposition bo bwe bagende wa Museveni baliayo sente kakati balina bus ezitwala abantu mulale nga baziteekamu bo opposition bajja ne fe batuwadde emitwalo 5 opposition comes back and tells your wife oboyo ye yabaaki tuva ne baakusaasira babawadde biliyoni oboyo mirundi yabaaki oba yasiraanirawa asisiraananga. I'm steady. Map reading yange njisoma. Ojisoma bulungi. Yes. Nti me have invested in the ordinary people. Namwe mbalabi. Kakati I was nabagamba jo. Sagamba no kusande. Ukwetuli. Tugende maaso. Nakugamba kusande. Nti ndabi abantu bameka bayinye mmotoka. Wanga babiri nga bamboka eggulu. Ne chairman. Ne batuuka ewasali yabawedda kyekaaga abiri chairman namu miliyoni 10 yajja atolotoma batuukira wambabazi era oyo omulenzi kati apapala era abadde wambabazi anti omusango guddamu omusango gwa organism guddamu 63 surgeons balina abantu 157 but where the chairman and that friend of mine, I know Mutugumaringi Buroka. He's panicking, but prepare yourself for heck. Oh my Yagam, Bumuseveni Yampisene Mukodume to Kiriziganya, Yeba Mulese vomit. How can you vomit? Because he's stupid. The chairman and this younger boy, this boy. Oh, you're a woman of Colonel Nakana, of Kajagalade. By this case, Gwesalaguka. There are two categories of people. Yeah. I don't need. I've never seen Museveni's in-law. I have not ever gone to State House in the last 8 years. I have not gone near State House. Let me tell you, younger man, because you are moving from Mbabazi. Today you've gone somewhere. I was watching you with somebody panicking. I have not taken any money, but prepare for heck. Why? There are two categories, 3 categories. One, there are those who took people to Arab countries. Their responsibility was limited to taking the people there. Okay. If those who handled these young people, because it is estimated that 2,000 young girls were killed in India alone and their organs extracted. Kakati, that is a responsibility. You find out, did this man who recruited these girls took them to these Arab countries knowing very well that they will be killed? That's in the balance. Kakati,
eyatwala abantu nga companies. They are alleging the companies ezimu were deliberately deleted and their documents destroyed. Agreed. Kakati ate ye ne chairman ne ba doctors ba surgeons enkangamwa bo batanga wano balwadde. But here mu hospitals. Who I have evidence, because what they don't know, the Chinese who fled, the Pakistani who was arrested, the International Criminal Court accesses prisoners, and they can negotiate with the Pakistani to reduce his years. Okay. Because he was sentenced to 7 years and a fine of $5 million, which he paid. Kakati, gwe younger man, Pakistan yosigo wamuleta, gwagamba nali descent to save Museveni's mukoddomi. Didn't the professor ask you what your involvement with this Pakistan? Didn't you tell the professor on record in video that the Pakistan had come here ostensibly, that they had come here to start a pharmaceutical company, that you just introduced him to? Did you introduce him to Uganda Investment Authority, or you introduced him to doctors? Is there no evidence where your chairman met Mulago doctors at College Inn with a video? Don't accuse me of taking money. Mirundi, I'm not as simple as you people think. If I analyze, I evaluate the situation. We call it situation evaluation. If I decided to seize hostility, me I know, Nabagambi, you people. Let me tell you, give you an example. Nabagambi, nti if singoba do ino mukazi, nga mulwanagana sikuba bakazi bange era bwokuba muwala wange mu miransozi weeri n'embazzi nze nina ndikuluza yange bagiyita mu miransozi esula mu fulutanka. The moment my daughter rings me taata gundi yankuba mulimu embazzi omuluma n'embazzi anti bw'ogaana okugulawo nkuba luggi olyokolaba musajja mukulu owa teke muzeeyi teke ki omukono esezaala bwe taikondo muzeeyi balikubira ku buko. You will kill her and marry another one. The moment my daughter rings me mu miransozi weeri ng'olumba tanka n'embazzi era bwe nzijamba nzize kakati mbagamba nti normally ffe mu Baganda omwana bw'afumbirwa maama wamulera ku mubiri n'amusiibula ne nazaala bw'eri gy'alaze n'amulera ku mubiri as a daughter. In many cases omwana ono nazaala we abamu bagamba nti okusanga nazaala we osanga malaalo, but it depends. Omukazi ono naye yafumbirwa gwa ggwe amanyi problemu z'abasajja naki, amanyi kitaawe kondakiti y'ono. Kakati mange naye tegayi nti nze sirina problemu zeezo nti bampabire wanono amu gentleman. Kakati omukazi asobola maama we asobola okujja nagamba muwala wange muveeko, gwe genda mu bamalaaya bo naye muwala wange mulekere emirembe gye alabirira abaana bazzukulu bange. A foolish woman will think that my mother loves her more than me, which is not. Bayita bamalaaya bwe bazaala abaana tabalera abalera ayawula. But this is an intervention as a woman. Kakati nze nkugamba nti it applies to batugamba tusoma ebyobufuzi. A presidential aide must ensure that his boss retains power. Yes. Because he picked you from 40 million people to consolidate his power. This is where I disagreed with Mbabazi. Mbabazi said, don't I have a right to have ambitions? Yes, you have. But you are an aide of the president. Of the president. Resign. Kubanga bw'oba metro tosobola kisinga mugole bwe kiri gwirinde embaga eyiyo. Kakati you are no longer an aide, you are an opponent. Two,
you report all information in any meeting that is intended to overthrow your boss. The third one is that never engage in any battle with the members of the first family. Because you will never win. Members of the first family see the president informally. For you, you see him formally. President bwaba yogera n'abantu, what people don't know. Nange bw'omulaba onjogerera y'otya. Baakwa minisita bamwedde ekika 10. Bwe kiri. Era ekika 10 oluggwako ng'owa protocol ayimirirawa. Ategeeza president nti bano bayingidde mu ki. And he must respect the protocol gundi. But Museveni ye gundi gy'alimu ategeera battle weeva. Kubanga I've already told you that the aid means nabivaamu netulira ewange. Naye ako kasiimo kange ne gomesi yange nagenda nayo motoka yange. Abaserikale mbeera nabo kuba bano be baagala okunzita si ba Bobi Wine. Mbeera nabo. Is their interest to protect me. Otherwise if I die, I can create trouble in the country. Bayinza okukwata omulambo gwange. Mujja kulaba omulambo gwe bayingisiza mu jeneza. Muyingire ekibuga mulaba abadduka. I'm telling you. Kakati, to me, when I see my role is to alert, I've seen, I'm hearing on my machines, people who are talking like this, and I can tell you, Kuba tapes, Mirundi is misinforming the president. Our project is completely different. We don't want to overthrow the president, but Mirundi keeps on misinforming him. Our project is different. Baba kwatele baba twala ku police muzayi de bakosa statement. So if they explained to the president this is what we want to achieve, and picks some of them to achieve what the Museveni waliwo musajja bamwitanga Ochieng yali Makerere University naga nti I can create give workers a minimum wage namutwala mu taxation byamulema. Professor Sibambi namugamba I can do it. Namuwa gundi Minister of Public Service. The only thing Sibambi did before he was appointed Prime Minister, people got their salaries in time, but there was no minimum wage. Nakwata Professor Kalugiri yasoma history namutwala mu taxation azala Kalugiri. The matter mwina ababaka ba parliament batano abachekira unions, and it is only in Uganda where you find a union fused into government. A union cannot be fused into government and they belong to the ruling party. This is where they are completely useless. Yes. Having a member, 5 people in parliament representing a union does not help, because the issue is ntisente tewali. Yes. Kakati ekyo bano abali ku gundi agenda atagala Mirundi bamuwadde sente nze bandesenze ka batulese. Let me tell you, let me give you information. The chairman feels that has been abandoned. When he went to Sale gave him only 10 million. I was watching him talking to somebody. Babasigadde babiri. Namuga obwavu bunduma. But I gave your wife money. That is also very arrogant. Yamuwadde millionaires. Naye omusajja agambye, we are no longer hearing from these people. They have abandoned us. And they have now working closely with the Tamale Mirundi. Which means instead of for us, if there was an agreement with the Tamale Mirundi, all of us will sit with him and we agree fenna n'atuta. Kati bwe baakoze baatudde naye ne bamuwa ssente nnyingi, ate nze kasi olugambo lwa ssente ndulabira ku bakazi bange nga baliwo style. Where is the money? Because there is no money. Sente ziringa njaka kinywedde naye omanyi omusajja kyagambye. Omanyi omusajja kyagambye. Omanyi omusajja kyagambye. Where General Salim must involve himself. Agambye I'm going to commit suicide. There is no way I will embarrass myself to this level. They promised me a job, it did not materialize. They abandoned me at hospital.
they have not given me money. He was banking on this Human Rights Commission job, which did not materialize. The man has decided to commit suicide. Check his house. Mumutalabe mu Dyson mpozi nga musudi nze Tamale naye nange ngenda wasale nkugambye nawe ogenda ncekinze emmotoka zange zonna 10 baatule zonna nfu kati najjawo obukadde butaano emmotoka nawe ogenda nangenda ejo sosi era mwekamba buli abo ekibaleetesa baasi kukuba nze baagala mbugenda wasale kankutume ebintu bibiri ekisooka mutugambire abannamutunga b'ennakawa tekalafire ekisayi balireke ensonga emu ensonga eyokubiri abaana bulabe bano abakaaba bagambye eseera ziwabayimbi abantu abo nabo bafe wagamba buliiza mzee Tamale wagamba gavumenti webeegwa fast family yebonaabona kati gamba mukoddomi lwabwe ogwo yafunye ogufo Jenosali mugambeko mama mugambeko Muhoozi mugambeko abantu bano babeeringa bafiibwako abakolerera okimanyi waliwo nankubidde essimu olwaleero nanga nakyenjagala neba nga ekiri wa mutobo konzaliwa nti Muhoozi nembaga but let me tell you he even laughs. Who? Do you know that I've never seen, I've never had a one-on-one with Muhoozi? Ochikakasa. Do you know that Muhoozi has never rang me? Lwachi. Muhoozi used to stop his vehicle nankubira jambo. He appreciated what I was doing to his father. Two, when it Tumweba's directed the then permanent secretary of the president's office that I should be put in a category where I was not going to get a salary, but take a category per diem, Muhoozi ranga them, directed them. And you people, umusajja oyo mumuweeki mumuwa omusaala gwe. Okay. But I have never seen Muhoozi physically. Contrary to people's perception that Mirundi is the head of Muhoozi Egondi project. Awatugamba wangamba waneeno nze Tamale wangamba nti era kati goli wa Muhoozi. No. Publicly you said it. Let me tell you. Mu politics temuli mbuzi ndaawo. Nti bwe bayita endoosi tegenda ne munnume tegenda. Era Hitler yagamba nti Belgium mwegambye etya nti erinito mugikube. How can you be a neutral person in politics? N'omupiira gw'olabye ku TV oyinza oga nti bano bambadde red ndiwe express kampagire bano. Many express people support money. Yes. Bwekiri. N'okubanga olina woogwa. Yes. If it is a matter pitching two people, I take a side. Okay. But it does not mean tinalimba labyeko. No. Nze bwe mpagira omuntu ogwo gyonna agenda okulaba mukyala Nakyobe. To me, the way I look at things, President Museveni kyeyalikoledde Nakyobe kyalibadde kimu. Help her develop her idea of her husband's foundation. Namaze wa Nakyobe eddakiika 10 ne mugamba maama nyongera kukunafuya nkumala kumugumya oba kumunafuya anti yaŋŋambye nti mukwano gwo wamugamba okuva mu gavumenti n'agaana nga alamenti I told him Mbonye namugamba nti embwa kasite ekugoba suula akasero k'ennyama. Bw'olaba ekugobye nga y'amayembe naye embwa yonna kasosula akasero k'ennyama neŋŋamba Ssebuufu nzize mu kkooti nkweyimiridde. Era many people believed Ssebuufu yali nti motoka zange nazijjanga bwe Ssebuufu. I bought one vehicle from Ssebuufu. Okay. Naye nagamba Ssebuufu namusanga mu kkomera ne mugamba Ssebuufu ekikusibiriza mu kkomera olemedde poloti ya National Insurance bagitunze naye bakutya nti abayaayi abali wano bayi bayita bayaayi bajja bakuba bakutadde mu kkomera bizinesi yeegwe kakati kyoba okola nze okweyimirira naye genda ogyewo embwa suula akasero k'ennyama. Okay.
era Ssebuufu olwava mu kkomera najja emmotoka zaabwe ekizimbe tokirabawo wekiri ekizimbe tokirabawo kaakati buno bwabukedde naako kakabusenga bamugoba kutwala bintu bye infact Ssebuufu yidde same category like Embuga nti Embuga baali baagala kutwala bibye era bukedde yabikubanga noono nga kati baagala madde emusinge bamutwale mu sivo batwale ebintu bye Ssebuufu nebyo byabugwagwa osibote muntu emyaka 34 asimanyi atandumweme nga nakubye omukazi otadduka oyo musoke abamwetoololanga ne bakola ki ne bakola ki nkuba vidiyo otadduka kakati gundi nze nkugamba I told Mbonyi yafudde bubi contrary to what people mwete mukimanyi Mbonyi bamuwa obutwa leka mzee Tamale Mbonyi abadde alina kansa naye bokeki n'abayizi ne bubalema nze bampa obutwa naye emimwa gyange gino giraba oluzanywa sigala obenjaga I drink etampeko of chako every day okulwanisa obutwa buli obuli mubi tebunkwata buyitamu buyisi era muganda ngoyo Professor Sali yankolera empeka entambula nazo nze sirya bwa muntu kintu kuganja kulya ekintu nga naze n'obutwa bwange newaka sirya mmere nze sirya kulya ewakoolyaji ngubuulira anti agifumbi yamala kusayininga kakati nze buli lwondaba mu woteeri ntuula wasemba kasandya ekintu nemmira empeke amagulu ganne gasanyalala oba ebigere nzita 14 tugende tukole ttiimu y'omupiira mu ttaka abagifumbye oba abalimu nkuge nti nze testing ngiyina. The only solution to poison is chako. Okay. Is chako. Ate eucalyptus tree. I drink it tampeko. Neka kati Mbonyi yafudde bubi nga ebyenda agira taina kyali taina kyakola ki. Kati ate bwe bagenze okuziika there was a suspicious woman. Yenga omulimo gwe teyakubite teyakubagiriza na kulina kyobe wet. It showed her presence. But when I discovered her telephone number, the people she was communicating with as Miso has found out abantu be babadde communicating nabo. The president must give Nachobe heavy security. The president should help Nachobe to develop the idea of a husband. Ave mu government. Awumule. Ave mu government. Boto conclude nze. In my conclusion nje nkugamba. Abaganda abantu bakugamba. Ensuwa etayatisedda ye Embuga. Kituufu. I left the government 8 years ago. You were saying that I'm becoming younger. Ya ozoze okyali muto. Kati Tamale nga tumaliza abavubuka baneno oyinza kuba amagezi ki banaba abayina badde bakuba emiranga na bawandikire president. Yo bana wandike na agenda. Yes, tuinama omuntu yali afumbye mu makatabulayo balamube. Omanya abasajja abo. Abasajja bwe basindika military intelligence eyakuba omwana eyasindika kino ekisajja gukireke anti kyavuddeyo ne kyebajja kati I have a right to kill him bajja mutta nze nwanyisa mpologoma ngumbulya pusi bano bye okubatuusa ku ttamaka benkana n'ekyo bano abakiragira mu military intelligence mbayuyiza gwomanyi nti aba military intelligence baleetako $5,000 ajanja nalimu benyondo mwaso omutwe dwai kamfu nabagambye mumukube mumpe sente bawa magiza bavubuka kugamba nti aba military intelligence banoonya ebyuma byange ne bibabula bateekako abantu ne bagamba nti mbeera gende Buziga. Yes, I have a house in Kabalagala, I have a residence there. Naye ate baali bagambako wano wontwala bayitawo batya wali ku motomoto ate nga kana akabwa ke kabeerawo nesimena kakoti kakati ne babagamba the machine yekiziziki it rotates around the satellite 24 hours a day. Era waliwo abaali bagenda nti banziti b'emmotoka yange egundi bazoka ne bagamba no satellite ejja bakwata emmotoka yange bagitomera immediately security yali emaze okutuukawo directed by who kakati abasajja abo ne bagamba nti ani
nti Museveni yateekawo a skeleton staff mu special forces n'agiwa ebyuma ebyo byebibaketta ye yampa n'enkuba kati nkubira ono kati but how can the president direct somebody when he can saka you that is bongo poor kati baba waliwo eyamulaba mu State House nga ajja ku siddi ayina system gyakola ki gyakyusa olina ababulya nti contrary to what you people believe siddi ziva wa Mirundi ne banoonya channel of communication ne babuuza driver wange ne bagamba nti yadduka omwana bamuteekako pressure n'adduka ne basuula miliyoni 3 mu mmotoka yange nange nezikanyuka ebweru nezikanyuga nezikanyuka mu dirisha ebweru anti baali banondoola nti bazitwale kakati nkugamba nti banoonya the method ne banoonya ne channel we have a channel of communication what I wanted to stress was nti bano abaana bawandiika ebbaluwa amaka ga wali ofumbyemu tosobola kubula bibalamu bo bokola bawandike bagikuwe abana bati Museveni za muwulidde bulungi muwandike ebbaluwa mugiyete tuyajwa mu kuzaita Tamale president yagamba nti bw'oba oyita omuntu okulya emmere towoggana nnyo but for you people what you do ndi kakati nze mbasaza akabonero gundi ebifaananyi bibadde balina did you hide them babitereka oba somebody printed them you have t-shirts did they print them is somebody behind you to get this if somebody is behind you to get this is not muzeeyi amanyi n'okkubira abantu amasimu why don't you write your letter and put it the chairman oba naye anaababba the issue will be Museveni is generous very generous bagenda kwandika bula bagikuweereza you don't need to beat up people sigenda kubanga nsuka waneeno ngenda kuba mberekereza muno mulimu kamokoka bano balaba bano abaliwo ono omulaba ono omujapani ono tetugenda kusigaza mafuta one of the reasons why countries don't benefit in oil reserves is embarking on Ivory Tower projects. Kati bamaze okukola luli olwawa olwejjinja kati batunulidde Kaluma kati Kaluma nebane Kaluma ewampi bwewatyo era nawabeerewo olunene nkuli banna tali nkatake empanya ngenda kuba mperekereza era nga program ebadde Embuga bannange namungu n'omukuna Tamale emirundi beera ku lunaku lwa Sande mwami ya mato mwami ya mama motototo mwami ya mato ngenda kuba mbebaza buna abaddeko abadde batugobera mbebaza okubisa wange Faruku nkwebaza omukyala Sala nsibira mu control room nkwebaza mu ne Jeff nawe muna abadde batugobera mbebaza kwa baddeko era nga mbasambire nga naye nga ngenda kusaba awagira gavumenti nereeta lockdown bweberi mu mido n'avayo bamwongere naye yagenda n'agamba muyayina hoteri nene nnyo mu kibuga omwo nagyogera n'agamba bagende oba yange mulyemu emmere babakwate bwe bawa sente balikatukoma mukama ataba kumye naye nga buli bannaye alina ensonga omukulu yarugaba owa NSSF gasula abantu ku ttaka babere nga balivaako abantu basula kasente kabere nga bava ku ttaka eryo nabo bonna mzee Tamale nkutumye ku lwa mutungo Salim Sale mutugambire bave ku ttaka omwitiri yabamuwe walala ne gundi byarugaba naye mumanyi mzee Tamale byarugaba mumanyi naye mugamba nti byarugaba amasasule munene kigwesimanyiwa naye kyenti wasa kyegwe kyenti amu bayinza okutegeera nti ngenda gendayo ne bankubira ku kafu ne bagamba era sale abatugende finance mwegambye lwe nagendayo sijja tojja kwogera naye nange bannange kino twali fenna mu nsiko let me also make appeal nawe omusabye nange muzeeyi empa nekwatakwata nengula drone zange 10 milioni 600 naye kakati nkebedde batule zonna kakati ate batule ate drone eyo kasa batule nga tetambula kakati nyinza okugula empya naye ati kale bane nange muzeeyo jeno jukira ebyedda twali fenna namusaale mu nsiko twali fenna
nennaku ezo ayinake yakunyula nakaku amakama nze Tamale yakunyula nze notankunyulirako nzika tewankunyulirako jeno ngenda mukubira esimu mugendi wayi kati mzee Tamale kyobokola kati mzee Tamale nkyusizaamu kati nkyusizaamu bw'oba ogendwa jeno tugenda aba nange mwegambire ensonga za jeno mzee Tamale wabajja tujja babiri nange kwendi mukama bankuumire tujja batuddamu olunaku olulala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ebirowoozo by'owulidde mu programu